abantu abasoba mu 9 be bakakasibwa okuba nga bafiira mu kuyigukuluka kw'ettaka nga waliwo n'abalala bagambibwa okuba nga baziikibwa ettaka ne batalabika mu nkuba eyatonya mu kiro ekyakesanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Ekkumi mu 2025 mu bitundu bya Mount Elgon mu buvanjuba bw'eggwanga. Ebitundu ebyasinga okukosebwa kwe kwali disitulikiti y'Ekwenne Buko ng'eno omuwendo gw'amaka 225 ge gaakosebwa n'abalala ne bagendera ku bisago eby'amaanyi. Kyokka kino oyinza okukiyita ekituuza anti okubumbuluka kw'ettaka kuzze kubawo enfunda nnyingi mu ggwanga era nga kusinga kukosa ebitundu naddala Buduuda, Bulambule, Mbale, Manafa, Namisindwa, Kwen, Buko, Sironko n'ebirala. Olw'okutaasa obulamu bw'abantu ababeera basimattuseewo, gavumenti etandikawo enteekateeka y'okusengula abantu bano batwalibwe mu bifo we bayinza okusenga ku ttaka ly'ebeera ebagulidde. Twatandika obafunira ettaka kwe bagenda nga twakafunayo yiika ezaagala okukunuukiriza mu 3,000 ate kati nga tugula eddala. Olwaleero mu kulambulula ku ntambuza y'emirimu mu ofiisi ya Ssaabaminisita bwabadde bakuza olunaku lw'abakozi ba gavumenti ku ssemazinga wa Africa. Ateekateekera ofiisi ya Ssaabaminisita Alex Kakooza ategeeza nti newankubadde bakola ekisoboka okutuukiriza kino basanga obuzibu mu kumatiza omuwendo gw'abantu bano olw'obunene bwagwo. Kino kukisalira amagezi bano baliko enteekateeka gy'atandise okutembeeta nga kati bali mu kwebuuza ku bantu okukyusamu mu ngeri gye basengulamu abantu bano. Abantu abeetaaga ettaka abeetaaga okubajja mu bitundu ebirimu obubenje bangi. Therefore nga tugezaako okulaba oba tusobola okukyusaamu method nti abasobola okwenoonyeza ettaka kuba okufuna ettaka mu kitundu ekimu eringi bwe lityo ate nga teriiko bizibu si kyangu. Mu nteekateeka eno bano bagamba nti omuntu alina okwenoonyeza ettaka eriwezaako yiika 2 olwo bo bamuwe ssente aligule ate oluvannyuma bamuwe ssente endala obukadde 10 ng'entandikwa. So tugezaako okulaba nti tukkirizibwa ffe ng'ekitongole abantu bano tubawe ssente zaabwe abaagala tubawenga ssente bo beenoonyeza ettaka lyabwe mu bitundu gye bava kubanga nga bwe mukimanyi abantu abasinga tebaagala kuva mu bitundu bye bazaalibwa. So waliwo we twatwala ekiryandongo naye era ogenda okulaba nga tekyatambula bulungi. Era onajjukira nti ku ntandikwa y'ekyesa kino eky'2000 abantu mu mambuka g'eggwanga balumbibwa bayeekera abaali baduumirwa Joseph Kony ne batta abantu n'okufiirizibwa ebitagambika. Woofiisi ya Ssaabaminisita egamba nti etandika dda ku nteekateeka ey'okuyamba ku bantu bano ng'ebagulira ente. Twatandika okusasula buli muntu tumuwa obukadde 5 tumusuubira okugula ente 5 ennume 2 n'ente enkazi 3. Ssente ezo ez'owaguno omwaka zibadde billion 8 twakagabako more than half twakagabako over 40 billion nga bwe tulinda batuweereze abantu abalala bamaze okusunsula. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.